okuwooma abasajja abafumbo bawooma nga just mweri ambweri abasajja abafumbo banyuma kubanga asajja kusaba ku pressure just nga si abufumbo ebyofumbo nedda nga just mweri just enjoying nga mwena mwemanyi mweri abo nga naawe okimanyi nti kituufu omusajja otutumeredulaga you're just enjoying each other omusajja omufumbi omusajja ajja okujja naati sex bwata wa mukazi wajjamu okitegeera akumalireko obudde obwongo bwonna abasajja style bwonna kakasa you know. Ndowooza mbawulira abakyala abayenda ebbali ekintu kyonna kasootaniko okubeera ng'okigezaako manya weeretedde buzibu. Abakyala bendera mu maka g'abasajja. Ekituufu kyo omukira gw'ebbali gwooma n'ennabunnya y'ebbali ewooma ng'era bw'okiwulidde nti omuntu akuwa obudde. So wano njogerawo ki? Gw'omukyala ng'olina ebintu bye walinga okola ddamu okubeera ng'obikola kubanga singa omu ku mmwe agendako ebbali n'afuna kyabadde tafuna manya agenze. Ngenda muwangako asiri mufungo ndisiriko yonki abasajja bantama olabye nga bameka sofa nabakala abasajja nga 25 naye baganye ndi mukowugona bantama ate nga mpoma bulungi towooma kirabe mpoma iye mpoma te n'amazzi abasajja basirusiru bagwanga tebalina makwe baba balabye abakazi abalala ne bagenda naabo musajja anepikira alina okubanga si mugagga nnyo ate nga si mwavu nnyo ng'ali medium ekyenteeka ku meeza ngenda muwangako kale basomere namu 0700 bajjajje bagalwa abaswiti. Si buli musajja nti agenda kubeera nga agenda lwekyo. Mulimu abamu era abasiru ng'agenda lwekyo kyekigenda okumudrivinga alekawo omukazi alimu amagezi agende n'oli kubanga awooma kubanga alimu amazzi abo gye bali. Naye omusajja ategeera ajja kugenda akulyeko buli akulekewo. Oba okitegeera kubanga oyinza okugamba nti owooma olina amazzi yes naye ng'ate empisa tolinaamu kintu kigamba nti nno osobola okubeera ng'omukyala nti olimu ekintu ekyokugamba nti ofumba. Olwo mwana mulenzi yanyumizaako n'angamba kojja naleeta omuwala awaka bwe namuleeta n'angamba nti yatuuka n'amugamba nti agenda kuleeta abantu abagenda okubeera nga booza engoye za $3,000 ng'akimugambye namugamba aye nawaliwo begenda okugamba bajje booze ssente ezo booze engoye za $3,000 nti ye mwana muwala omanyi gye yamugamba ssente zimpe nze engoye ngenda kukola ki kuzooza. Awulira kakati bw'oba obadde otunudde mu butuufu omuntu gwekala okubeera ng'oleeta awaka anti ogambye owooma kiraba nti n'abaana abawala babalekawo olw'ebintu ebimu tolinaamu kantu kalaga nti nno oyagala kufumba waka wange. Ssente n'azikwata n'azimuwa bwe yazimuwa n'atuuka omwana mulenzi n'atambula n'agenda gye yagenda. Bwe yagenda gye yagenda n'amukubira essimu n'amugamba naye omanyi engoye bamayiriza okubeera nga bazooza. Nedda mwana mulenzi bwe yatuuka n'agenda ewaabali n'abagamba engoye mwamayiriza okuzooza n'abagamba ate engoye gisente ffe nalaba okubeera nga bazituwa nti ekiki wenyi teyabawadde ssente nti ate yazituwadde. So alimu n'obubbi sina mufumbi kubanga ekisooka okulabika mu byonna nti engoye teyazooza ate ne ssente yeegala nti azaagala. Oba okiraba kyokka ate ne ssente ezo teyazitwalayo ew'abantu abo oba bayinza okubeera nga booza engoye. Bali bwe baagendayo bwe baamiitinga oyo omusajja ne bamugamba twagala ssente nti ate ezaaki nti ez'okwoza engoye ng'oli omwala teyabawadde ssente nti mwana mulenzi ng'afuumuula ndowooza mubiraba. So ne bw'obeera ng'obadde oli muwoomu okimanyi oli muwoomu oba oli mulungi ng'omukyala ali eyo ng'olowooza olina amazzi bajja kukulyanga kubuli nga bakuleka kubanga toyina kintu kiraga nti okola ki oyagala obufumbo. Bwe mujja mu boyfriends bammwe nkole ebintu ebiraga nti nno mwagala okufumba
oba okitegeera omusajja mufeeko muvubuka mufeeko ojja gamba kojja ebyo tubikola akola yesi bikole kubanga onoogamba nti nakikolera gundi nakikolera ne gundi ati kinakomezza then ate gw'onoogamba nti ate yono abadde agenda okukola wamu mulamwa ajja kutuuka agambe ono naye so sigala nga obikola kubanga oli mukyalo olina okukola ki okubikola ekyo kiwedde nakyo mbagambye